Kaakati gavumenti okuvaayo n'erangirira nti nno eraakinga ssente ezigenda okuba nga zifandinga medical internship etegeeza ki? Ku ssente zonna zonna eziyita mu bajeti y'eggwanga ne z'olaba bateekamu nga balocatinze olwa personal benefits, gavumenti evaayo etya n'egamba nti terina ssente ezisobola kuba nga efacilitatinga ba medical internships. Gw'oba olaba gyekiri kijja ku ssente bano ba member of parliament gattako bano ba 4 commissioners ssente ze beegabira 1.7 biliyoni. Golooza gavumenti esobola okubula ku ssente zonna gw'oza kyetaagisa ssente mmeka okufandinga medical internship? Kiba kitegeeza nti nno gavumenti efaayo nnyo ku bintu ebitalina nsonga, efaayo nnyo ku bintu ebigiwanirira. Ssaawa zino njagala nkutegeeze geno omusawo ali eyo ali mu internship. Gavumenti yaffe eri nnyo iga okuwanirira ensonga yonna esobola okuba ng'egiwanirira mu buyinza, kasita ebeera ng'ensonga esobola okuba ng'egiprotectinga okwekuumira mu buyinza, ekyo basobola okiteeka mu ssente. Naye ensonga eyamba eggwanga oba eyamba munnayuganda, eyo tebasobola kuba nga bagiteeka mu ssente. Katosobola kuŋŋamba nti no ssente ezifandinga medical internship zisobola okubula mu gavumenti mu ssako y'eggwanga, ng'ate ogenda kukeera enkya owulire nti oli yabbye akawumbi kamu, obuwumbi bubiri, obuwumbi busatu. Kati baleme tufuula bajega ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Gavumenti ennamba ebulwa etya ssente ezisobola okufacilitatinga n'okusaponsalinga abaana mu internship, ate ng'obusawo mwoyo gwa ggwanga. Mu bintu ebirina okuba nga biteekebwamu amaanyi mu ggwanga ye kimu ku byo ekyandibadde kisoosowazibwa, naye okulaba nga bakikubye omugongo bakiggyeemu enta. Okusinziira ku byayogedde Museveni, byayogedde wali eri ku State House Entebbe we babadde mu meeting ya medical internship wali ku State House ku lunaku olw'omukaaga, byewuniikiriza, tebiraga ssuubi na limu oba tebituwa ssuubi na limu. Nkwanirizaako mukwano gwange yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti n'okola ky'amaanyi nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mategeeza nti nno mbaagala nnyo. Mwebale kola ky'amaanyi. Omulimu gwe mukoze ogw'amaanyi ennyo okulaba nga mumunyweza amayengo g'omukutu guno, mugubeezaawo, muguyimirizaawo, bannange tubeebaza. Weekend ekugendedde etya? Kuba katugenda weekend tunaatera ogikuba oluku mu mutwe. Weekend gwe ekugendedde etya? Ffe twasazeewo okuba nga tukumanyisa ng'oli mu ggandalo lyo biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Nagambye nti nno okubiriza maama, taata n'abaana bonna babeere nga basubscribinga ku UG Updates TV olw'ensonga nti nno yino yokka channel egenda okuba nga ekuleetera information ekole follow up osobole okuba nga omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati President Museveni we yabadde observing ensonga eno yagambye nti nno lwaki tetwaguliriwinga nti omuntu ali qualified okubeera medical doctor mu myaka 5 ddala ng'omuntu atuuse ku extent ebanga asobola okuqualifyinga okubeera medical doctor after 5 years ng'ali mu medical schools. Lwaki tagenda mu maaso ne internship ne sponsorship mbu n'omuntu oyo yennyini abadde amusaponsalinga okuva olubereberye? Pulezidenti waatyo wagamba. Obiwulira? Pulezidenti Museveni yagambye nti nno gavumenti bwe terina ssente zimala kuba ng'efandinga medical interns. Jjukira nti nakuleeterako information ng'aba medical intern okuva eri eggulu
bagambye nti bagenda kubanga beesunga olunaku parliamentary regional sittings ezigenda okubeerawo, bagenda kubanga beekalakaasa olw'obutafiibwako kula internship zaabwe. Kaakati Pulezidenti Yoweri Museveni avuddeyo n'agamba nti yo gavumenti ye terina ssente zimala kusobola kuba nga bafandinga medical interns. Pulezidenti yamaze ebyo n'awa n'ekirowoozo mbu okusobola okuwanguya omulimu guno ogw'aba medical interns nti omuntu abadde asaponsalingibwa ne medical students oba abadde asaponsalinga medical student during mu medical school alina okuba nga y'omu asigala mu maaso n'okusaponsalinga omuntu oyo nawaba atuuse mu internship. Owulira ebirowoozo by'abasajja, naye nze nawe twagala okwebuuza ani asasula internship? Abantu abamu bagamba nti gavumenti erina okuba nga esasula internship era bwekito bwe kyandibadde, naye ye pulezidenti agamba nti kiririsike kubanga gavumenti yandibadde esasula singa wabaddewo nga waliwo ssente, naye kati terina ssente zimala mbu olw'okubanga kati erina ebizibu bingi byetunuulidde omuli enguudo, omuli security issues yagisoosowaza nnyo kubanga balina okugula tiyaggaasi oba kubanga mwekalakasa mwe ba medical doctor bali mu intaani. Bw'atyo bw'agambye. Agambye nti nze sirowooza nti kiri okke okusiba future y'aba doctors abato ku gavumenti esobole okuba nga ebafaninga, kubanga mu gavumenti eyinza obbadira eyingisa n'ebakeereesa era ne ssente zino ze balinda ziyinza obutabaayo. Bw'atyo bw'agambye. Pulezidenti Museveni yakimakinze kiriya ku Saturday olunaku olw'eggulo ku 24 August 2024 we yabadde wali eri nga delivaringa lecture of opportunity ku 210 post-medical interns abadde bamalirizza ennaku 10 nga bali mu patriotism ne mu ideological training ku National Leadership Institute. Wali eri Naali Kyankwanze yavuddewo n'aremakinga bino ebintu. Wali eri ku meeting gye babadde nabo ku State House Entebbe. Pulezidenti yawadde proposal nti mbu wabayo nnamba ennungi mu medical interns nga bali staaka olw'okudilayinga kwa gavumenti okureleasinga funds okugenda mu internship. Kakati Dr. Henry Mwebese, Commissioner for Health Service at the Ministry of Health, gye buvuddeko yalangiridde n'agamba nti Uganda Medical Internship Committee yabadde emaze okuba nga ekola conclusion mu internship replacement eya next year. Okusinziira ku Mwebese agamba nti medical internship placement schedule eno egenda kuba nga etekinga place nga 5 August 2024 mu January paka ku 2025 ejja okuba nga ekavalinga graduates abaana abamaze bacompletinze courses zaabwe mu 2003 and before. Bw'atyo bwe yagambye. Yagambye nti ministry lacking resources okusobola okuba nga edilayinga interns zaabwe ne supervising n'okuba nga baba supervisinga mu effectively resources zonna ze banaabagendamu oba issues zonna.
kati no decision eno ya minisitule yalese abamu nge ba sparkinze naddala aba intani ababadde bagezaako okupressurizinga authorities basobole okuba nga ba interviewinga situation yaabwe. Embeera bwetyo bwekyali kitegeeza ekiwundu kisambye eddagala. Mu response mu konsaani eno pulezidenti yagezezaako okuobservinga ng'agamba nti tetusobola kuba nga waggulu yayogeddewo ati why don't we agree that the person who has qualified as a medical doctor after 5 years in the medical school continue with the internship but with the sponsorship from the person who sponsored him in the first place. Nti omuntu amaliriza medical doctor omuntu abadde amusponsoringa lwaki si yagenda maaso n'okuba nga amusponsoringa ne mu internship nga ye kyekirowoozo kyawa ina sente zimala sobola kuba nga efandinga bano mu kubasponsoringa mu internship zaabwe. Kale embeera weetyo muganda wange weeri ku ba medical doctors abadde basiikinga for their internship. Kitegeeza akabi kazzeewo dda, ensonga eno tewoomya nnakabululu eri baddokita ate nga tubeetaaga mu ggwanga lyaffe. Ebisingako awo tugenda kuba nga tubikuleetera, tugenda kuba tukola follow up ne kaakati obudde butuliiridde empindago mukwano gwange ali eyampuliriza. Tova ku Yugi Updates tugenda kuba tugakomyawo mu lulimi olufuutifuuti mu Luzungu osobole okuba nga naawe ogategeera, naye tewerabira kintu kya kusubscribinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo.